Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza oba ng'otuuliza bye bali kwekumira ku mayingo gano aga UG Update TV era ng'okola kyamaanyi nnyo. Mu South Africa wabaddeyo okwekalakaasa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza nga beekalakaasa eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne Muhoozi Kainerugaba mutabani we Chief of Defence Force. Ngenda kuba nga ndukuwa oli ku UG Update TV eddoboozi erinnyonnyogera essimu yo oba kompyuta yo yonna yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Gw'atannatweyungako nkubirizo ogende mu maaso wali ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako. Abula nkubiriza okuteerabirako na mukadde akadde kano naggamba kakuyambako okuleetera notification message singa abeerawo information gye tutaddeko. Mmwe abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebale kwekumira ku mayengo gano. Abula mmwe abalayikina ne musharinga ne mu commentinga mbaagala nnyo mmwe. Naddala mmwe abajja mu comment section ne muteekawo endowooza yammwe ne mutangaaza eggwanga okusinziira ku ndowooza yammwe nammwe mbaagala nnyo. Kakati nno Abannayuganda ne pro democracy and human rights campaigners mu South Africa bagenze maaso ne bakola peaceful demonstration, peaceful protest okwekalakaasa okw'emirembe ng'era bagenda mu maaso n'okuba nga bakoowola ku dictator nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni ali ku gavumenti ya Uganda alekeraawo okugenda mu maaso okupresentinga ekifaananyi ekibi eri Uganda ng'agenda mu maaso n'okubuzaawo bannayuganda saako n'okubacunya saako n'okubuzaawo abantu mu ngeri ey'ekyenonero era nga baagala mu bwangu agende mu maaso n'okutakuba political prisoners abaakwatibwa. Bano nga bali bakulirwamu South African Development Community SADC countries bagambye nti nno Uganda ng'ensi bwegenda mu maaso omwaka ogujja ng'erindiridde general elections bino ebikolwa nga bino tubivumirira kubanga bwe tunaabireka ne bispreadinga bigenda mu maaso biryewo n'eggwanga Uganda libasigemu mistrust libateekemu obutiitiizi fear okusobola okulaba nga abantu tebalonda oyo mukulembeze gwe baba baagala okulonda olw'okuba nga baba bakutaddemu ebikolwa eby'entiisa. Bavumirira ebikolwa naddala bino ebyalabikibwako jjojjuuzi nga National Unity Platform esitudde ng'egenda mu Kawempe North okubira campaign flaga bearer waabwe Council Nalukoola era twalaba nga gavumenti eyiira abawagizi bano ebajjeeti ekitongole ekya security forces ekikwasaganya baterrorist abatujju n'ate ne kibateeka mu basiviliani ne bagenda mu maaso n'okucunya abantu ba bulijjo saako bakangavula obateekako ebivune saako n'okuba bannamawulire saako n'okubuzaawo n'okusibwa okw'ekyeyonoonero okwata bannayuganda ogenda mu maaso n'okuba nga babasiba gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati bino ebikolwa bannayuganda babivumiridde nnyo bagenze mu maaso n'okubivumirira bagenze mu maaso n'okuba nga bongera okuyimusa eddoboozi lyabwe nga bakutte press cards nga bagala mu President Yoweri Kaguta Museveni agende mu maaso n'okuba nga alekulira entebe y'obukulembeze gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Olowooza ki ku mbeera eno gwe mukwano gwange? Nkwanirizaako mu comment section era nga nkwagaliza weekend ennungi. Mbaagala nnyo mwerabe.